bulungi andaba nkulamusizaako weebale gyonna gy'otuusaako engalo NFIC Media we tukutuusaako ensonga zonna tuziyingira ddala munda okulanga buli kimu kitambula bulungi. Muziku Alhaji Abdul Mishafiq Lwanga ndiwo ne Hassan Musa ku kamera okulaba nga buli kimu ate kitambula bulungi. Olunaku lwa leero tugenda kuba twogera ku Entebbe Express Highway era twajogeddeko jjo ne leero tukomyewo. Olwaleero tuzze kwogera ku luguudo luno lwatandikibwa ate okuzimbibwa, idea ejjeetya, boogedde naani, sente ziri mmeka, gavumenti yaffe esasuddeko mmeka, gavumenti eyabawola yo yabasasula eyabawola mmeka, bbanga ki, ate tuzzaayo mmeka. Ogenda kubeera ng'otya kiki ddala ekigenda mu maaso. Oluguudo luno ogenda okakasa nti lwa ebbeeyi eyaddala. Tuula kalira naye teweerabira subscribinga, likinga, sharinga, ate bwe kimu kibeera nga kitambula bulungi. Commenti nga wali sobole okubeera nga tonyumyamu. NFIC Media ntandise bwe nti oluguudo luno olwa Kampala Entebbe Express Highway abangi bamanyi baluyita Entebbe Express Highway naye ndowooza n'ekya Kampala kiba kikulu nnyo okubeera nga okitaddeko. Gavumenti yaffe wano ey'eggwanga Uganda mu mwaka gwa 2009 baatandika okubeera nga beebuuza ku gavumenti ya Republic of China mu ngeri ki basobola okubeera nga bafunamu oluguudo baluyita mu Luzungu baluyita 4 lane oba dual carriage. Ndowooza luba lutwala emirundi 2 then nga luzzeera 2. Ndowooza kyekyo ye 4 lane. Bayagala babeere nga bakikola so bafune highway eyo that is connectinga Entebbe ne Kampala. Era mu November wa 2010 gavumenti zino ebbiri zasobola okubeera nga zikkiriziganya wamu ne gavumenti ya Uganda ne ya China zakkaanya nga ziyita mu banka eya Exim Bank eya China basobole okubeera nga bawola eggwanga Uganda. Wakati tugaye nga batuwola yes kuba naye ndi muna Uganda $1 million US dollars 3.5 kyenjogedde kituufu million za America, sente ya America $1 million 3.5 ezo nno nga zigenda okubeera nga ziyambako zigenda sasulibwa mu myaka 4. Myaka 4 ndowooza giba gyatandika bazituwolera sente zino zituwolirwa ddi kuba oluguudo lwatandika 2012 okubeera nga lutandika okuba nga batandika okuba nga balukola era bwe bamaliza okubeera nga batuwola $3.5 jjukira oluguudo luno lwali lwa $1 million 476 naye China ng'eyita mu banka ya Exim yatuwolako $3.5. Bwe tuwola $3.5 zino zigenda kuba nsasulwa mu myaka 4. Abamu tujja kuba lwe tuli insha Allah n'abalala abana bataliwo Mungu batuwa n'abageze. So oluguudo luno batandika okuba nga balukola that is abanafa ba China Communication Construction Company be bakola oluguudo luno era be bakola n'olwa Soroti Lira abayitako oluguudo ndowooza mulaba amakula. Era mu mwaka wa 2012 batandika okubeera nga oluguudo luno lutandika okuba nga ate lukolebwa. Awo naffe ne twebuuza kiki ekigenda mu maaso tetulitegeera bulungi kubanga ekyamazima eri abamu abatatambulako kyali kipya eri abatambulako ndowooza baali bamaze okuba nga ate bakitabako mu nsi eziri zennaggwedda. Okusinziira ku ssente ezasobola okubeera nga ate ziweebwayo oluguudo luno okuba nga lukolebwa mu mwaka wa 2012 kyakkaanyizibwa nti US dollars sente ya America $1 million 476 ke katabalika kamu n'obutuntundu 19 that is 1.19 trillion ezawano ezeggwa eza Uganda. Era kyakkaanyiziddwa ekyamazima sente zino bw'ozizza mu calculator tesobola zikuwa naye bo basobodde ozibala ne basobola okubeera nga bazituwa tuli basiemu. Ne kikkaanyizibwako nti $1 million 3.5 zigenda kuba nga zituwolebwa banafa ba China that is zeyuza wano biliyoni 875 biliyoni ndowooza ke katabalika we mbaseerabidde. Era ng'essente ezo zigenda kuba zatuwolebwa banafa ba Exim Bank ya China era batuwa 2% buli mwaka
interest ya 2% egenda okubanga eddizibwayo buli mwaka okusinziira bw'oba nga ofunye calculator webanga batuwola 2.8 n'osobola okubeera nga ofuna that 2%. Wano batuwola 3.5 sorry, batuwola 3.5 n'ogira ne 2%. Bendi nabo ndooza mu calculating ze $1 million 7 kitegeeza nti buli mwaka tuba tuzaayo $1 million zino 7 $1 million 7 abatazimanyi mu sente zaffe eya wano that is dollar oba ogibalidde ndooza tugibalye ku 3.6 tenaba kubanga edduka nnyo ekyamazima calculator simanyi oba asanika n'akalaba etaddeko ne ka i so asani akantu okalaba bulungi etaddeko ka i kiganye essimu okubeera ng'ekola ki ng'ekijjayo kansubye nti asani asobodde okubeera nga akabalaga ngezezaako okuba nga nkuzikubisaamu abalina calculators ezisingawo kweno mosobola okubeera nga mukifuna okay. So bwe tuba tuziziza mu $1 million nga tuziteekemu $, tetuziza mu zaawano zijja tusumbuwa. Kitegeeza nti buli mwaka tuzaayo $1 million 7 ezo nga tuziddiza abannaffe abachina weziba $1 million 7 mu myaka 4 sente zino tugenda zizzaayo kitegeeza oddira 7 n'okubisaamu 4 ze $1 million 2.8 teweerabira nti oluguudo lwali lwa 476 abachina batuwolako 3.5 mu myaka 4 tuba tugenda kubanga tuzzaayo 2.8 ezo tuzizaayo nga sinti zaakola oluguudo nedda wabula magoba kyenjogerako kituufu interest eyalimu sente ezirina okwongezebwabyo gye $1 million 2.8 bwoddira $1 million bino 2.8 n'ozigattako 3.5 abachina ze batuwola ze $1 million 6.3 naye teweerabira nti oluguudo lwali lwa 476 6.3 bw'ojjako 476 osigaza $1 million 1,500 sorry 154 ku 154 ezo eziba zisigaddeko njawulo ya basajja abachina basajja bamanyi okubala business myaka 4 naye bo nga baabala dda nti balinako enjawulo yaabwe eba eri wali eringa eri tayari so bwekito ekintu kino bwe kiri tugezezaako okuba nga tukibala abalamu naye gavumenti yaffe wano eya Uganda kikkanyiziddwa nti ejja kusobola mu future ejja kubeera nga ate ewaayo akawumbi obuwumbi 123 buno nno bugenda kubeera nga bukompensatinga abo abaali mu ttaka eryo buli yalinamu ekyapa yalinamu ettaka bagenda kuba kompensatinga obukadde akatabalika kyenjiga kituufu obuwumbi 123 simanyi oba abantu abo bakyabamanyi oba abawandiika naye buli amanyi nti oluguudo lwayita wali wenyini we yali abeera ne bamusengula ogenda kuba nga sente ezo ozifuna kino nno kyakkanyizibwako that is we baali batudde okubeera nga basala entotto oba empenda eyo nga tuvuddeyo era bati omwaka gwa 2012 pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Habulwa Kaguta Museveni yasobola okubeera nga yeegatta ku bantu bano asobole okubeera nga aggulawo okuzimba oluguudo luno era bwe batyo omukolo gwali Kyengera that is Masaka Road kulaba nga batandika okubeera nga ate bazimba okusinziira ku papula lwa East Africa lwasobola okubeera nga lufulumya ne lugamba nti mu 2017 May mu 2017 lwagamba nti mu May owa 2018 oluguudo lujja kuba nga luggulwawo naye ate Daily Monitor yo newandiika negamba nga 15 June 2018 abantu bajja kubeera nga ate bakozesa oluguudo luno kino nno kyali ndowooza myezi gyalinga 4 egyali gyawukana 5 kuba June gwa 6
then November gwa 10 mu myezi 5 yenjawulo yaliwo era nga kyali kisuubirwa nti abantu bagenda sooka babeere nga batambulirako free of charge balabe engeri ki oluguudo luno gye lugenda okuba nga ate lusobolamu entambula. Wenjogerera kati ekyobwerere kirabika kitandise okuba nga kivaawo naye nga kyamazima abavugiddeko sijja kwejjamu tunyumiddwa oluguudo welubeera nga yenkomerero yoyalo nga omutwalo gubuze. Of course ngodde eri General Katumba yagambye nti obanga olemereddwa oyita wano ngodda mu kanyigo ensonga nga zitambula naye nga kino nno Abannayuganda nze mbakubirizanga nze nti ssente ze tugenda okuba nga tusasula wali ate zigenda kuba nga ziyambako okulaba nga ebbanja lino alisasulibwa ate Uganda ebeere nga eri free ku bbanja lino oluguudo tubeere nga tulweyagalirako. Kyensuubira nti ssente zino ng'oggyeko okubeera nga ziyambako mu kutereeza waawonenese ku luguudo n'okubeera nga tusasula ebbanja lyetulina ne Exim Bank ye China buli kimu kisobola okuba nga kitambula bulungi. Bali nnyo baye ddala anjagadde mbeere nga nkuyitiramu ensonga eno kansuubire nti ogitegedde bulungi nnyo. Ebyo byonna nsobodde okubeera nga mbijja ku mikutu egy'enjawulo wamu n'okunoonyereza okw'enjawulo. Muzikwana Hajji Abdul Nyamishafi Kulwanga mbadde ne Hassan Musa tusinkana olunaku lw'enkya n'ensonga endala. Mukama Katonda akunkuumire. Tukyali ku luguudo luno era tujja kubeera nga tulutuusa ku gye lukoma.